Yano ekyamage. Zaze mpuliriza. Wama munatusonyiwa bannange abalabi ba Mukwano jagundi abali ku Adija Kigozi munatusonyiwa lwakuba myami ono mulalu nnyo. Kakati munnange ngaleeta ekyamage nga bwagambye kale yekyamage. Nga ye Kapere. Nga ye Kapere. Bali awo banyumya kati kyava agamba amoti kyava mugamba naye Kapere akawola kutukala ki tokata koye otyo nga mpita nga wandika enamba kapapula nange bisera nali sirina simu nga mpa enamba mukama asasire gera maaso kati munnange netutandikirawo mpola nga Adija nga bwomanyira ebyomukwano nenzija ne mali nenzirayo kewaka kanangamba bikina netugenda nanyandulira mikwano gyaba amoti biki amoti namugamba Kapere omukazi waba wakufumbirwa mutwala mukyala mulungi okuwona ki amoti be bamugamba okuwona bano bana ab'ekibuga abalya sente zaffe okiwulira namoti naye nayogerako nange nangamba biki omwami si mubi bw'oba omusimi mwagalane gususseeko kubanga luli eddako wali tewali mwana okitegeera nga buli nga ate buli omu ayogera bibye kwegamba ye ngwali ajja namugamba ekigambo namumalamu amaanyi nga nange baŋŋamba ne baŋŋana naye bannange mu basajja bonna leka njogera wamala dde okwogera ebibyo naawe ojja kwogera olwowulidde ne baŋŋamba naye mu basajja bonna n'olondamu oyo kyenva mbabuuza ne ŋŋamba mwe mumulaba tatuukiridde amaaso kwegali omutwe kweguli enviiri buli kimu asa ate mulamu okitegeera nimbagamba era naye musajja waliyo emikwano era emirala nabo abavuna naye nga ono kyakoze oli gwe balaba nti musajja tasobola kikola omwami ono yagenda n'akola naje nakuyita ku meeza nagamba Trump ngenze nenkola naye sente zizino zibale ekitali ku basajja balala ganye eri bali wa comedy wabe ne mu bantu alaga empisa nti zino za mu bantu so nzo mukulu Kapere mwenyimirizaamu andabirira buli kimu kyenjagala akimpa nzaani gwasobola otwala mikwano gy'emene nandaga teyandinda zenze yandi tutengayo bawala balala okitegeera naye agamba no mukyala wange oba mugenzeewa era fene bawala bamubeerako nnyo nnyo abawala bamubeerako nnyo naye nga Bannanga muliseko wama mulise ngoko gye mbankulisa naye kyeyo kyateemoche simanyi kiki kino ogambye agala nkoko alinga bali eri abo mu TikTok abana mbuzi ogambye agala nkoko enkoko yino ate omuntu njagala mbuzi kwata kyekye bayita nti kufumbirwa mukwano gwo fumbirwa mukwano gwo kyekino kyendaba wano kakati kana akazindalo kaddene Kapere eva yeegira yeeyisaako mbutayagala kulya nze yansobedde kondageko musooke muli abaagalana kati oliisa kambe labayo ekitiibwa kale katulaba akambe baka tunasobola okulya enkoko taligikwatisa ngalo nkale taligikwatisa kankulage kino kye bayita fumbirwani mukwano gwo mama tuli ne mama Trump ne tata Trump mamanyi Adija kiba kirungi nnyo okwebaza ku mikwano gyaffe musibye mutya mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo
naye kati musoke mumala okulya manyi luli eri twali munaye tuli wano Kapere ng'omutima gumukubireyo gy'oli ono ye tasobola kulya kintu wabwe n'atayogera ku Mama Trump kati ndimu kulya kino naye Mama Trump n'agamba ati mwebaza nkyebaliza Mukama ye tasobola kulya kifi kino nga tayogedde ku nnyina Mama Trump no wakiri ali ekijanjaalo ebbali n'ekinyeebwa owaayi waliwo ebijanjaalo waliwo ebijanjaalo bino si bijja tugwa mu mboozi yaffe kwatayogera bijanjaalo gwe tugwa mu mboozi yaffe ono ye bamutayagala kundyako bisava kibyakirya ebbali naye ekikwatagana ekintu nga kirungi Mama Trump tabakadula no pressure sibe bali abo abali obulungi nabo baagala abaami abalinga bano nga Bakapere ati babanyooma babayisaamu amaaso okitegeera babanyooma bagamba kati oyo tasobola kati eno sowaani ogimanyi omanyi price yayo laabu wangi ebeera laabu kale tweyanzige Hadija Kigozi Mukwano ala akuddizeewo katusooka tumala okulya wano naye maama totu kati omanyi bulemu ali wabanaleetere sowaani endala kati gwelisa omugize okitegedde naye mpolampola akuliiseko wama tewali busibu mbadde muliisa n'agaana omusajja tomufumita tanuma engalo byampolampola nange kandyeko omwana nga temumuwa ku mmere Kristo yoyi naye oyo omwana alina emirembe bannange oba mujjeko ekikofiira ekyo bannaye ffenna tusabe Mukama atuwa abaana ng'oyo be bitafaayo Kristo mami kwala tasobola kuvaayo ku katefu Mukyalawe banaleetera emmere endala ng'eno mugiwuliddemu omusera era nze kaneeriira naye nga abatulaba bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mufolowinga peji ya muganda gwaffe ya muganda waffe mugende maaso n'okufolowinga mugende maaso n'okusubscribinga genda maaso n'okulayikinga vidiyo eno etuuke ku buli omu love esigala love yeffe abasajja abalina love mu nsi Uganda abasajja ennaku zino tebakyalina love ye kasita amala okukongolako ebibala ne biggwako ku muti ng'ate ng'alina okufunayo ekibala ekirala ebbali gwe n'akulekawo n'afuna omulala ebbali kakitegeeza ekibala kino kyokongoddeko tosobola kuddamu n'okifukirira nekiddamu nekisaako ebibala noddamu era n'obirya boza abasajja abo bannayuganda azimwenna bankuba kyeyo abali mu nsi ez'enjawulo wano wammanga abali e Canada abali mu America abali e London abali e Boston abali e Germany abaliwa e Boston ewa sigera abali e Norway owadde ki ekamaleyo abali e Norway abali e China e Japan bannayuganda bambi mwebale nnyo tobafumidde nno banyiize wuliriza damu yakukukuba olwi abaliwa abali e Boston aya basi nze nkyogedde bwentyo bannayuganda nzimwenna abatwagala abali mu nsi ezanjawulo tulina mikwano gyaffe tulina muganda waffe bamuyita afande ensi egula mirambo muganda wange tukwagala nnyo abeera awo London mu America netutumirako mami Nuuru Namagembe eyeddira endiga bambi mukwano abeera ewa Bonson owalemedde ku kigambo ekyo anti kyogere banno mami Nuuru Namagembe abeera e Sweden bambi mukwano tukwagala nnyo mami Gulisi watukyawa mami Gulisi tetumanyi kikyakutuukako naye nga bambi mukwano tukwagala nnyo Fredi Lumu mwana wa taata ogwasinga buli muntu yenna gwenkoonako
Yasini muganda wa Yasini muganda wange webale nnyo ate muganda wange neyongera okwebaza muganda wange ono Adija Kigozi tatusuuliridde. Thank you so much. Bambi asalawo n'atunyonya kati olwaleero atunoonyeza weekend. So bambi tulina ensonga yaffe ekyamagero Mama Trump tulina ensonga yaffe tulume essaawa sino naye ng'ebyaddala tusaba Mukama Katonda ali waggulu w'ebire atwanukule tugitandikeko gye tuba tutandikirako jjo n'olaba tusooke tumalewo emmere. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news. Tuyina kye tugenda okuba introducingira ekipya nga tuhostinga couples zokka nkyakinoonyeza erinnya eriri eye catching naye likyambuze so tujja kugira tugenderaawo. Olunaku olwaleero ndina abaagala n'abano babiri nsazeewo nzijeko out nabo tulyemuko kalanchi tunyumyemuko. Omukyala ambuulire akumya atya omwami ono obufumbo bwabwe butambula butya mpozi baagala mubayambeko bambi baagala kugula ploti yaabwe bagimaleyo. Omwami yabagamba nti singa baba balinako miliyoni 2 asooka okubawa ettaka ne batandika okuzimba ate ne batandika okumusasula mpola mpola. So gwe wenna alina ky'olina ng'osooka okuba ng'okibawa batulaga abantu balabe munnange. Ng'osooka okuba ng'okibawa osooka okubeera ng'okiteekako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga tujja kubeera tukituusa bulambalamba eri omwami Kapere. Ne we zibeera 1,000 ne we ziba 5,000 kamukamu gwe muganda tujja kutandikira awo tubasondere mpola ate paka bwe banaatuuka ku buwanguzi. Baganda ffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamaanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga sho etambula bulungi. Banaye ekintu kusisinkana mukwano gwo si kyangu. Abantu banoonyeza laavu, abantu banoonyeza abantu ababategeera. Omuntu gw'oyinza okusekera n'omusamba n'owe mukuba n'empi n'omusaagirako nga tomufuna. So bw'oba ofunye omuntu omutuufu omukuumiranga ddala ze zino couples ze tugenda okubeera nga tutandika okukyaza basobole okuba nga batubuulirako beefuna batya omukwano gwabwe bagukumye batya. Maybe kino kijja kuzaamu abantu essuubi ku social media balekeraawo okugamba bannaabwe nti it will end in tears. Banaye nsanyusa okubalaba. Kale sweet. Oli otya ng'oli mukyala mulungi? Weewale kusiima bannange muli mutya? Ndoza haga gye nkuwadde ogirabye. Njirabye. Nga nfe. Ye eraga bulazi nti omusajja yalonda bulungi. Oyanjuza abatulaba bannange abatulaba olunaku olwaleero nsanyusa obbalaba nsanyusa obbawuliza. Nze ali nammwe essaawa zino ne Hadija Kigozi bampita Mama Trump mukyala Kapere original omu bw'ati mukyala Kapere omu bw'ati nga nine sweetheart wawe nkuludde naye leka ababuuzeeko yeyanjule. Sweetheart nga afenseko. Sweetheart ngazi mutta. Nomanyi buli embeera awo mbeera musanyufu. Abatulaba mwenna tusanse nnyo okuba nga tuli nammwe, tusanse nnyo okubeera nga buli kadde tubeera nammwe. Mwebale twagala, mwebale tutulaga omukwano. Buli wotulaga omukwano naffe tuba n'essanyu. Hadija Kigozi mwebale mulaga omukwano ate naffe mwebale tulaga omukwano. Mama Trump mumulaba ebigambo ebibadde biyitiŋŋana mbwate Kapere mukyala we baamutwala Kapere mbwate baamubbako omukazi we byapalakase bya kiyaayi byapalakase ate oli yayagala mubba. Omuntu alina ssente waddembe okubbako mukyalawo n'amutwala. Waddembe omuntu ng'alina ssente ze asobola okutwala kati gwe atalina ssente kati kambuuza Hadija osobola okuweza n'omugaga ng'oli mu kooti nga mugenze mu kooti nga mulina oba ekintu kye muli mu kulwanirira mu kijjeyo osobola okuweza naye osobola okuweza n'omukazi bw'okuba omukazi ng'ono osobola okuweza naye tosobola. So kati omuntu alina ssente waddembe okubbako omukyala twala mukazi wo. Jona walera Kapere nedda ssebo abagagga toba waddembe ddene. Nze nagamba tolaba nti Mama Trump maze naye emyaka gyonna. Omugagga bw'anaava eri
Mama Trump alinga mama wange. Yalinga mama wange obudde buno kati saawa eno yalinga mama wange. Yalinga taata wange abaana benzala be balinga baganda bange. Anze obudde buno nze buli wenfukamira wansi n'ensaba Mukama. Ne mugamba Mukama nga bobanga gy'oli oli waggulumbire. Nyambo njije mu mbeera ey'obupangisa. Ebisigadde n'abikola. Kubanga nze bunyiga nnyo. Mbinyiga nnyo. Kubanga nsobola n'okwekyawa. Neneekyawa. Kubanga era abamanyi obupangisa bakimanyi. Teweekyawa. Ate lwaki esaawa. Yejjo nayinza okuba ye ebibye yabimala. Wakati naye saagala nnyo ebintu byakubeerawo. Osegeera. Osegeera. Byonna ebibyo wabimala ssebo. Ebintu byebyo sibyagala. Wanji mukwano. Omuwulidde omwami? Muwulidde. Enjagala gyakwagalamu yokka. Takwagaliza muzigo. Nkitwala ekyo mu linnya lya Yesu. Nkitwala. Muli balokole. Siri mulokole naye nze awamyanguyira. Wogenda. Wengenda. Kubeera zonna ddiini. Mu muzikiti nsobola okgenda. Mu kyaki nsobola okgenda. Mu byonna. Naye ng'eddiini entuufu gye baakuzaaliramu. Ndi mukyala Mukatuliki. Ate nawulidde omwami agamba nti yeggwe Nakandi mbuuse. Nakandi mbuuse. Eryambuuse sinnabadde tongoza bulungi. Okyalinamu okwedawutinga. Katinitini. Wakyaliwo kaawa akagundi awo akavuvuutano katini. Toseka. Toseka. Eryambuuse lijja kujja nga mwina nammwe kyemulaba wamma. Nga mwina kyemulaba abakitegeera. Tugendere ku lugalo. Mbuuse kati lwaki omukyala tomuteekako mpeta? Yayagala bantekeko mbuuse. Ate ye ali mu kuseka busesi kati yereka yeeyogereko. Olabye omukwano gwe. Tukadde mulaafu. Empeta baazitusaako. Naye nga womanyi nti empeta ezo bwe tuba tetunabagenda mu bazadde b'omuwala. Empeta eriwa ddembe okuseerera n'eva ku ngalo n'egwa. Kati engalo empeta yaseerera n'egwa mu kinnya kasi. Kati laira tololo atonda. Nkubuulira. Kwagalira mama Trump. Nze asula mu kifuba kya mama Trump. Abasajja bali balina omubiri egira egyalagira. Kati abasajja bali bagakalira wa Kapere. Ekyamagere kya Mukama ate byawandiikibwa mu Bayibuli ne biwandiikibwa ne mu Kurukani. Muki? Mu Kurukani. Kitabo kya Islam. Bakiyita batya? Kurukani. Tugende. Nti Mukama alikuwa ebirungi byoyayaana era Mukama alibikuwa. Kati Mukama aba yakumpa nga yampa ekibala ekirungi kyekiggwe. Tudde n'ekibala. Oli otya ekibala? Ndi wano nagamba. Adija wekuba kufa kuwona. Mama Trump ngenda kukola kyonna ekisoboka nteeko sula ebweru emyaka ngenda sula ebweru nga nyonya ssente. Mama Trump muzimbira amaka g'ebirooto byange genjagala. Kubanga nze buli omu abako kyayagala. Buli muntu ku nsi kabeeraani. Buli omu abako kyayagala mu birooto bye. Kati nze mu kirooto kyange njagala amaka. Nebiba bisenge mukaaga nenga ga birooto byange. Ne bwe kiba kya ruumu emu naye ng'oli wuwo. Nga ndiwa obadde otya nebe totuzaale. Malayo. Kulinga olubengo. Wakabate kannawera. Osooka n'okubawo ekimu. Osooka n'okubawo ebibiri oba ekimu oba ebisatu. Ne tugendera awo naye. Tujja kugendera awo naye nze nkubuulidde abantu bakitegeere buli omu abako kiyinza okera ne ŋŋamba nti njagala emmotoka. Motoka bweki. Anti onjagala emmotoka naye ng'olinawo mmeka? Osigera.
Nizo gamba nti njagala empale nge yakabi bweti. Nengena nenjigula nenjamba nti n'ebiroto byange gye nali njagala okwambala. Osige obengatto oba buli omu aba kukyayagala. Oyinza okwekanga oli nga yagamba nti yayagala kukola kino ayagala kukola kino wakala kino. Osige kati gweyagala nyumba abisenge mukaaga. Biroto byange. Bannange ebyo byonna nga bikyali awo mwasinkana mutya omwami wamusinkana oti? Omukulu ono twasinkana eyo waka kubanze ni mukyala w'ejjinja. Oli musoga? Siri musoga naye gye twakulira kale gye banzaalidde. Jjajja wange taata wange tatange musajja Muganda n'omwami amuzaala yali Muganda lwakuba mami wange ye si Muganda. Musoga weeri. Mukyala w'Embaale naye si be bano Abagisu. Mukyala mu babayita batya? Bagwere. Abagwere mama. Naye Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe saa zino taliiwo. Saagala byogerako. Naye nga ndi mukyala weeyo Jinja. Abamanyi bamanyi bantegeera. Omwami ono gye yanzijja ne tujja mpola mpola era baali bazze kukola eyo ne bakulisaamu drive nga bamanyi zino drive zene e Kampala. Kati oli eri mu kyalo owulira endongo ekuba bagenda balanga gundi kati nze omwami nali mulaba ku TV naye nga luwe mulaba nkola ki ansanyusa. Kana nsonyiwa Mukama nsonyiwa okuseka naye bambi nga buli wamulaba edda gundi zino TV eno yalingawo WBS nga babatubeerako obuzannyo bwa mooti nga bazannya naye nga kale obuzannyo butunyumira tajjukira naffe waka waliwo TV nga muzeeyi watukuumira awo. Kati lumu balanga ejjinja bagenda kujja nga bayisa drive kati nga mukwano gwange ajja nga ngamba naye Lydia olaba oti bwe tugende tulaba ekivulu kino n'olaba omwami ono gw'osinga okola ki okwagala. Ne mugamba naye siina se n'agamba atofa ku kya ssente naye nga balanga omutwalo okola ki okuyingira n'agamba nja kusasulira tofaayo. Ne mugamba kale olwegulo nga lutuuka akawungeezi nga ngamba twetegeke nga tugenda. Munnange twatuuka nga kituufu bo be baliyo. Kati nga ngamba tuyingira naye nga abantu bangi wabweru nga ngamba Mukama Katonda ngensaba wakiri nyingire ngendayo ku mwami ono ow'ekiwalo gwe bayita Kapere. Munnange nga tuwaayo ssente kumulyango nga tuyingira. Omukulu ali ku stage ya modoli nga ayimba biki abantu bafuwa ne basanyuka. Kati omukwano gwange kyava ngamba oyo si obudde sigweyanira okulaba. Ne mugamba ye mulabyeko. Kati mba ngenda omubuuza bwe nti nangamba jangu omanyi Mukama nga anaakuleetera ekyamagero alina embeera gyakola ki gyateekawo toseka sirikanyi ekyamagero Kapere. Kalina abasigenda kunyumya nno ate obyano ekyamagero mpuliriza. Wama munatusonyiwa bannange abalabi ba mikwano gya gundi abali ku Adija Kigozi munatusonyiwa lwakuba omwami ono mulalu nnyo. Kaakati munnange ngaleeta ekyamagero nga bwagambye kale yekyamagero nga ye Kapere. Bali awo banyumya kati kyava agamba kyava mugamba naye Kapere akawola kutokola ki tokata koye otyo nga mpita nawandika enamba kapapula. Nange ebiseera nali sirina simu nga mpa enamba nga sheggwa kati olwaggwa nga nkuba nga ngenda mukwano gwange nampa ku simu ne mugamba mbadde njagala kubeerako omwami ono tunyumyemuko tulabe emboozi yakola ki gyangamba. Munnaye eky'omukisa omungi nti namba gye yampa yali nki ntuufu nga kweri ku layini kweri ku gundi ku mpewo nga mukubira nga mujjukiza yagwe gundi ow'ejjinya nti yanze biki nangamba sanyusa okuwuliza ne mugamba kale nange nangamba naye kaakati muntu aba yagadde okulaba omulundi omulala akulaba atya. Ne mugamba nze we naye lwakuba ebiseera era twali tusoma
Namugamba twaliwa mu senior 2. Kaakati munnange nga ngamba naye omuntu ayagala okulaba ajja akulaba atya nga mugamba kasita si mu kitufunye empuliziganya bonetaaza kati bannange oseka ki ng'omukyala annyumiza emboozi Kapere sinsonyi Mukama w'amaanyi olaba ogambye Mukama alina engeri gy'aleeteramu abantu be ekyamagero kati gwe kiki akyali ku kyamagero katiagala njogera ntya nti Mukama yandeetera omusajja omutuufu ayinza obba ekyamagero yali bambi akisabidde ebbanga osanga munnange kaakati wamma nga tuddawo tuwuliziganya tukuba amasimu kibiki obutatwala nnyo obudde munnange ng'omukulu ng'akola ki nga nkubira essimu nga nzija eno e Kampala yansindikira transport kuba namugamba siina transport abajjali emitwalo bajjali oba 2 mu kusooka ndirako 10 zaali 5 eza airtime nadamu nandirako emitwalo 2 naŋŋamba toseka naŋŋamba linnya ojja e Kampala bw'otuuka ojja kola ki okuba essimu nja kuba wonna wennaabandi nja kukima nenaleka Anyumya bano laavu ebali bubi bannange simanyi oba emboozi enaggwa ate litya emboozi obadde togimanyi tokaabanga luli amanyiro kaaba maama luli aliwe yali ali emmere ate teyafa ng'alina amabwa mukamwa Mukama asaasire genda mu maaso kati munnange netutandikirawo mpola ngaadija nga bw'omanyira ebyomukwano nenzija ne maati nenzirayo kewaka kanaŋŋamba biki bikina netugenda nanyandulira mikwano gyaba amooti biki biki amooti namugamba Kapere omukazi waba wakufumbirwa mutwala mukyala mulungi okuwona ki okuwona bano ab'ekibuga abalya sente zaffe okiwulira namooti naye nayogerako nange naŋŋamba biki biki omwami si mubi bw'oba omusimye mwagalane ffe tujja kubabeerawo mu mbeera yonna nempuliriza ebigambo bya mooti kwe kusiba ebyange okuva eri kwe kujja eno kwe kutandika obufumbo era we natandikira era kati wendi nkyafumba ntudde watuuka mu Kampala sooka olumpe omwami yatugamba mbu nga mugenda kivulu ku kivulu buli wamu era natuuka eno ngera tugenda buli wamu tugenda nga tugenda tusanyuka anyanjulira mikwano gye kati nange awo nenfunamu neŋŋamba omusajja nyandibaamu ki omulamwa kwaliwo abasajja abamu nga ye ne bwaba ne mukyalo atasobola mwanjula muki mu bantu kati ono kyava nga naye buli we tugenda nyanjula buli we tugenda kale nga n'ekyo ekintu eŋŋamba ono omukyala gwe njagala biki biki jangu obuze ku mikwano gyange mukyala simu yaaye ate muwala muto biki biki nga kale ebigambo byagala bikola ki binzizaamu amaanyi munnange notandikirawo obufumbo mukwano wamma oyo akulemesa okutumalirayo emboozi Kapere obadde ota asekera kigolowooza muli asekera oba kyama nedda kyenjogedde nti kyamagero kirabika kikyamuli ku bwongo toyagala kuba kyamagero eri mukyala ekyamagero kati ekyagero kibeerako paka buli wanaabeeranga kyamagero buli wanaabeera kitwale Mukama yakikukolera era yakuwa favor sisekalako nenkaaba naye wawo ekintu ekinsesa nempulira nga amaziga gagala kumpitamu omukwano gukususeeko Mama Trump ebyaddala natuvudde mu lwale nga wagambe nti wawo ekintu Katonda kyakuleetera nga tukisuubira nze adijanza abantu nga banjogerera ku Mama Trump
muwala agamba kwe olina omuwala muto naye tosobola zaala mwana tukuleetera eddagala ozaala omwana. Ne mbagamba nze byange mbikwata mpola. Oba onoofuna omwana teba papa. Naye baali bali awo nga nzadde Trump. Baali bali awo ate nga nzizizzaako omuwala. Baali bali awo. So nze mbeera awo buli lukya ne nsaba Mukama singa nnyamba nenfuna ewange nja kukola byonna nja sula ebweru nja kukola kyonna oba ki sigenda kwebaka okwebaka kwange nakiri sinfunye wembeera. Oti obadde wamme okyatunyumiza mutuuse mu Kampala mwekyekecha mudde eno n'eri twekyekecha ayina waasula alina omuzigo namusangawo by the way namusa we yali bwenzeera nze yamugjawo kubeera we yasookera namusanga ku kakembo ne tubeerawo k'emyaka gyali obanga 2 oba gumu kitundu naye nga ndaba wafunda. Kyenva mugamba tuveewo ne twengerako mu maaso era ku madinisa wera abatutegeera bamanyiiwo we twadda ne tubeera awo nga wakolera emirimu gye nange bwembeera bwetu ne tujja nga twezimba mpola. Entegeeragana eri etya ng'omukwano guli gutyanga guli mu giya nnene gwali se guli mu giya nene nga kaakati kuba wali kati gususseeko kubanga luli eddako wali tewali mwana okitegeera nga buli ng'ate buli omu ayogera bibye kwegamba ye ng'oli ajja n'amugamba ekigambo n'amumalamu amaanyi nga nange baŋŋamba ne baŋŋana naye bannange mu basajja bonna leka njogera wamala dde okwogera ebibyo naawe ojja kwogera olwowulidde ne baŋŋamba naye mu basajja bonna n'olondamu oyo kyenva mbabuuza ne ŋŋamba mwe mumulaba tatuukiridde amaaso kwegali omutwe kweguli enviiri buli kimu asa ate mulamu okitegeera ne mbagamba era naye musajja si mundabika nze kapula ndabikira bulungi ate mulamu nga bwagambye era kituufu oli mulamu ensonga zino zineeno ndowooza zikwasaganya bulungi kiriya kiki kyosinga okwagala ku Kapere? Kyensinga omwagalako omukulu Kapere alina keya. Kapere ye muntu asobola nze bannaye sigamba nti oba kali kwogera bubi nti oba kali kweraga kulumya oba ki sirumya nze njogera mazima bannange era n'abamu mubirabanako omulaba live nga kituufu kikolebwa. Kyensinga okwenyumiriza ku mwami ono Kapere alina keya ate afaayo ekitasangika mu basajja balala. Kapere alina mikwano gye abalina ssente ab'obuvunaanyizibwa nebbala era waliyo emikwano era emirala naye nga ono kyakoze oli gwe balaba nti musajja tasobola kikola. Omwami ono yagenda n'akola najja n'akuyita ku meezi n'agamba Trump ngenze nenkola naye ssente ziizino zibale ekitali ku basajja balala. Omusajja omulala agenda n'akola wallet abalira eno bali bwati nkukuti era ekyo kintu kyekisinza okutabula amaka. Jjukira mba mukwatagana ebintu bitambula bulungi n'okutegeera munno. Ate nze Katonda mwebaza yampa mukwano gwange mu maka mubeera mu fayini twenyiiza ne tumala wiiki ne tumala omwezi nga buli mutanyega munne kulima n'ogamba Trump kane kansolinge kanzirewo omwami ye bba wange kubeera yandiisa yandabirira nonga munnaye kino wadde kyakunyiza nsonyiwa ekitali ku basajja bali omusajja omulala mugamba nsonyiwa nga yamaze dde okukyusa ki kyana endala ekitaasoboke naye nze omwami ono mwebaza alenze bambi Kapere si musajja mwenzi. Kapere si musajja mwenzi. Ate gwe oli otya? Nze siri mukyala mwenzi nange
sigama nti kwesoma nayinza amazima ga Katonda bannange ozadde omwana asooka ozadde owookubiri n'ozaala owookusatu naye nga ddala kiki okyayagala ki buli kimu omwami akimpa abaana basoma fiiza abawa tetuganye kale zigaana naye era ate tenkanya ng'omusajja n'ayiiya n'agamba Trump kanjiiye nekinzizaamu amaanyi ne ngamba kantuule osanga munnange agumiikiriza akola ki atuuka ku bingi nze Adija sandibadde mu kamera wano bantu bangi abeegomba okubeera mu kamera ate n'omwami muntu w'abantu bamwagala nnyo sigamba nti kale sijja muwana nti naye empisa Kapere alina kale tetuganye eri ebbali wa comedy wabe ne mu bantu alaga empisa nti zino za mu bantu so nze omukulu Kapere mwenyumirizaamu andabirira buli kimu kyenjagala akimpa nzaani gwasobola otwala mikwano gy'emere nandaga teyandindaze nze yanditutengayo bawala balala okitegeera naye agamba no mukyala wange oba mugenzeewa era fene abawala bamubeerako nnyo nnyo abawala bamubeerako nnyo naye nga n'agamba no nze nina omukyala era n'ekirala ampa respect ampa ekitiibwa ampa ekitiibwa wadde mwemulabanga Kapere omusajja omubi naye nze Kapere is a nice man, is a nice guy. Hey, musajja mulungi waakakiriya ababulidde sikwana mu kamera mambo ate Kapere talina waaka bakukyawaaka tuli ku mulamwa bajja kutwala nno gweddaawo wamma obadde okyatunyumiza waakakiriya ensi we yatuuse yayonooneka okay bannange kati omukwano gwe mugukuumye mutya obufumbo kati nga tebugira nga tebukuumika Mama Trump musajja omukuumi otyo ono ali mulayimulayiti sereebu abantu bamulaba buli wamu naye nze munnange obufumbo obwange olina kuguma embeera yonna ejja kubanza nakigumira nti bawange sereebu muntu w'abantu nekirala okuwa ekitiibwa ate nekirala kwekuumira ku Mukama n'okwekuumira Mukama kintu kirungi nze ni mukazi mukkiriza era abandaba mumanyi ngenda nensaba ne mugamba Mukama nkwasiza amaka gange Mukama n'atambuza ekintu awo n'okukwatagana n'okukola ki okubeera nga mussa kimu bwetyo bwe tutambuza obufumbo bwaffe tweyagala temuli ki naye lwakuba ensimbi zo tezinakuwera naye nsaba Mukama nazo era azire naye era tweyagala tuli basanyufu n'obulamu bwo tulina mikwano gyo kati tewabeerayoko ne mikwano gy'emiwala nga tegikudiscouraginga kubeera ne Kapere baaliyo mu kusooka nga boogera nga bamwegwanyiza era naye ngera abo tebamunjagaliza oyo ayagala kwebaka akooye nga tebamunjagaliza naye nga nze munnaye nemera ku kintu ekyo kimu baali nga bakugamba bikyolo nga baŋŋamba naye mambiryani mukazi musajja gwofunye biki nga takusaana nze nga simanyi nimbagamba kati mwagala nfune bano abayaaye ate abo abayogera nga saa zino gundi Adija nkubuulira baŋŋambanga nti lwaki baamala dde okuzala kati buli omu ali mumana nga bana naye buli mwana ne taata we okitegeera naate nze ekyo nkyebaliza Mukama nti omuntu gwe bali tebanjagaliza saa zino gwe ndi naye tuzadde abaana nibaana 3 n'ebirala bikyajja so nze bannange mwe bwenna abali ku gundi ku mukutu guno gwa Adija Kigozi oyita kumalangamu amaanyi n'akugamba ekintu n'akumalamu amaanyi naawe n'okigenderako you should be strong olina kulemerako nga nange bwe nalemerako era omwami najja kuntuusa ku birungi wadde bikyajja kasoobo
byonna nabigumira ne boogera ne kugundi ku masimu okuboogera naye nze amatu nagassaamu ki pamba n'amayinja ndi ku lwa mwami wange na Katonda. That is nice. I really admire the words this girl she's using. Like, I mean, I really admire her so much. The fact that Ali committed, Ali yasalawo. Okitegeera abakyala okusalawo kuba kuzibu omuntu agenda mu bufumbo n'afumbayo kyafumbyeyo n'awulira ng'alinga atajja bisobola n'alabanga abukedde kwegamba n'afuna okusomozebwa kwa buli kika ekivaamu n'abuvaamu naye weebale kuba mukyala mugumu nakukkiriza kufumba munaaye. Weebale kusiima Adija, weebale kusiima n'ebirungi baami era nange mbeebaza weebale kwagala mukulu Kapere, weebale nakumutuusa, weebale kumwagala nakumutuusa n'awala n'okumuwa emikwano emirungi kubeera kati mu kamera muno mutufunire emikwano emirungi kubeera singa Kapere nti yali mu kamera temwandikoze ki temwandimunoonyeza era temwandimulabye naye bambi bwe kwebaza Adija Kigozi Mukwano ne ku luyo yonna mwebale kwagala mwami Kapere nga bw'ali nga bwe yekikula kye bweki nga bwe yakula ne mutamusuulirira wakati saa zino Adija wandibadde okwata basajja balala abavuga amabenzi ba gentleman nino gamba no kangende ku lwa Kapere ekyo nkyebaliza Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa. Thank you so much. You're welcome dear. Kati ensonga ya mwendooza Mama Trump Kapere yaba ajogerako eya politiki oba Kapere yaba ajogerako? Fena tusobola ojogerako naye gwa kwanguyira. Mujogereko kuba kati onaako yayagala kwebaka. Kubanga bannange ne sanze omutulaba wano baswiti. Buli alina kalina tulineyo kapoloti omwami yatuwa poloti n'agamba Kapere nkumanyi sikwagaliza kubeera mu muzigo naye leeta konna kwoba osobodde njaka kwata ojja abaana mu muzigo tutandikirawo mpolampola otandika okuzimba okitegeera kyo nenkyebaliza Mukama kuba tekisangika Adija muntu asobola kuwa poloti n'akugamba tandika okuzimba nga tonakola ki kumalayo ssente okitegeera naye nga baswiti ab'emikwano bambi tubasaba buli alina kalina mutukire omuwa mukyalo ono Adija Mama Trump tanayogera abantu abasinga ayinza okwogera n'agamba Kapere takola okukola tukola nammwe sente ze Uganda muzira abantu no size ziri awo nti nyingi osekera Adija omuntu asobola okutwala ku show n'akukozesa naye ng'agenda kuwa emitwalo 2 agenda kuwa emitwalo 10 agenda kuwa ku mitwalo 15 kati olwo n'ovaayo ddi naawe obeeko kye weekolera ky'olabako ng'ekyo kivudde muntu yozo so kati waliwo abantu abasinga aboogera Kapere asabiriza Kapere takola Kapere simanyi biki boogera naye oyo atalina nnaku oba oyo atalina nnaku ng'oyo ye bamukolerera nga ye yakuzibwa bulungi mu mbeera y'ekigagga mu mbeera kugamba bakati onkyogere ntya mu mbeera nga yakuzibwa mu ssente gyebaze Mukama oyo atalina kizibu kyonna yeeyise engalo mu maaso wanga ku nsi kuno teri atalina buzibu wanga buli muntu ku nsi naye atuuka wakola kinalemererwa n'avaayo n'agamba bannange munyambe kino nze kizibu kyange nkyogedde era mukiwulira era nja kwendana ku kamera endala era njogere ngende ku kamera endala era njogere era mujja kuba mukolaki naye nga nwana ki kuzimba osegera Adija kyekintu kinnuma okugamba nti Kapere asabiriza Kapere kati nzibe kale kangende nzibe olye nti Kapere yabbye bankube akundi bamusibye yakoze eki nti yabbye gundi yabbye simanyani segera so Mama Trump nze nkugambe newe kinaaba ki guno omwaka nga tegunnaggwako ennyumba akiri kitugenda kugitandika ogizimba
n'okutandika n'omwezi ogw'omusanvu ngenda kukola kyonna ekisoboka ngende ntandika okusaawa kubanga Adijja nakulinda tugende nkulage buli kimu okirabe buli kimu tulage abantu tubakakase kubanga abantu abasinga balowooza tukola ki tulimba tuli mu kunyonya mu bantu ki tuli mu kunyonya abantu ssente bannange tetuli mu kunyonya mu ssente pi mukwano abantu tufa simanyi obadde oba nkya obadde obagenda kubeerawo nkya bajja kubeerawo kubanga nze gambye nkukola nkola nakyogerako naluli sente ze Uganda tezikyali nnyingi nnyo ate sente ze Uganda ntono temukyali mirimu nga luwe gyaliwo edda buli omu buli kaafuna akasente azawuwe n'olinanga oba gundi kamwi osegera so kati nange nja kuvaayo nkowoole sigenda kupowa Adijja njagala nsome ennamba yange gisome ennamba bw'obanga oli mu bwetaafu ng'osobola okunnyamba onjije mu kizibu kye nnina n'oba olina 5,000 n'oba olina 1,000 n'oba olina 2 n'oba olina 3 ngenda tutandikirawo okugula omusenyu ngenda tutandikirawo okugula amataffaali ngenda tutandikirawo okugula buli kimu ebyaddala abaana bange benya ffenna kale ffenna tuli basajja bazadde waliwo abakyala abazadde n'abasajja abazadde naye nga waliwo ekizibu kyolaba ekyo nga buli omu ayagala kuvamu ekyo ekizibu ennamba y'essimu eri 075 19 37 05 njiddamu 075 19 37 05 eri mu mannya ga Mbuuse Yokaana endala eya Airtel 0706 31 86 06 0706 31 86 06 ezo ennamba ezo zembawadde eri mu mannya ga Mbuuse Yokaana abafere bangi mwegendereza abafere oli ajja kuddira ekifaananyi akiteeke ku peegi agambe nti Kapere asaba buyambi ayagala kuzimba mwegendereze genda ku mukutu gwa Adijja Kigozi oba ogende ku muyini boxi ye oyogere naye abo bubaka ajja kola ki ajja buntuusaako mukyala mulungi si muyaaye naye ng'ennamba ezo zembawadde zange ziri mu mannya gange Mbuuse Yokaana. Mutukize tubasibe olunaku olwaleero tubadde ne kapo esinga okubeera ndozeemu kuziri famous waneeno omukyala Kapere ne Kapere awo omukyala tubadde tetumusisinkanangako tumusinkane mulundi guno naye bampi tukakasizza nti abantu beefuna nga beetegeera ate nga bamikwano gwe nasobodde okubaako nekyomukwatirako ennamba yagikusomedde beera nga omukubirako ku ssimu oyinza okumuwa omuzimbi oyinza okumuwa omukubi w'amataffaali n'omugulirayo buloka nga 2,000 oyinza okumugulirayo obusawo bwa seminti 2 ne basobola okuba nga bazimba batandike obulamu wamu ne mukyala we ate oluvannyuma tujja kuba tugenda tulambula ekifo kyatugamba twongere okwogerako kko ne bannannyini kifo tulabe butya bwe tuyinza omuyambira nnyo nnyini ddala njagala okubeebaza mwenna abatulaba nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okufollowinga bw'oba oli mpya ku channel eno nyega akagamba ako ka subscribe okubeera nga ojoininga show bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba bagala afe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba